Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Gyebaleko nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzira wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese. Muli mutya eyo bassebo ne bannyabo? Muli mutya bannange? Mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kwekumira ku mukutu. Ekigalo ekyo ekitunudde waggulu bane mukikoonako, mukikoonako ne mutwongera amaanyi eno abakola. Okay? Gwe oba osiima nga bw'ogamba nti nsiima emirimu maama ne taata gye bakola, koona bukoonya awo ku kigalo ekitunudde waggulu. Awo tumanye nti bannaffe basiima, naffe twongeremu amaanyi. Otherwise olwaleero njagadde tutunuulire ensobi ezitukozesebwa olw'ennuma z'empewo ze zitulumamu ez'enjawulo. Empewo ziruma, era empewo ez'enjawulo ziruma mu nnuma ey'enjawulo. Tuzze tulaba bajjajja ab'enjawulo n'obubonero bwabwe bwe batuteekako nga babadde batubanja oba mu kuzaalibwa kwaffe mu ngeri ng'ezo. Naye bano bajjajja be twogerako buli omu ayina entambula ze era balina olugero olukulu lwe batambulirako olugamba nti akuba owuwe akuba awumbirira. Kale mu ngeri eyo enjogera eyo etutuusizza ku bizibu bingi n'okwenyuwa okw'ekitalo ennyo. Tutya oyinza okubeera awo ng'empewo zikubanja n'owulira nga obuguma omuliro mu bibatu by'engalo, mu bibatu by'ebigere, omutwe ne gukubobba n'osituka ng'ekiro nga wenna otuuya n'entuuyo enzibu ennyo, omutima gukupakuukirira. Kaakati bw'ogenda mu bannaffe abali mu nsonga zino ng'oli akugamba ti oyo jjajja Kiwanuka yakubanja. Muliro gw'owulira oyo jjajja Kiwanuka. Kaakati munaye ng'otandika okuwongerera jjajja Kiwanuka nga bagamba gula olugoye lwe olumyufu ng'olugula, gula ennyondo ye ng'ogigula, kuma ekyoto kye ng'okikuma, gulireyo olujumba w'enkoko ng'ogigula. Kwegamba nga weekeja musajja wattu, mukyala wattu, ng'oli bbize ogezaako okuwongerera jjajja Kiwanuka akutaase. Obuzibu we buva nga buli bw'owongerera asirikamu eddakiika nga 3 n'akomawo. Kwegamba nga taviirawo ddala. Munnange ogenda okwebungulula oti nga munnaye si jjajja Kiwanuka yakuluma ng'ate endawula yakuluma. Kati ate ekyo kizuulwa muntu mulala nnyo ng'olwo wawongerera dda n'okoowa n'okukoowa. N'alyoka akugamba nti naye nze wano nga ndaba ndawula yakuluma. Ndawula nti ye tekisoboka, nti kisoboka nno. Kisoboka kitya? Kubanga akuba owuwe akuba awumbirira. Jjajja ndawula asobola okukubanja. Naye olw'okuba oli wuwe munnange era bwe wazaalibwa yakuteekako akabonero ak'ensunda, omukyenyi, kwegamba munnange ggwe omanyiddwa oli muntu wa jjajja ndawula. Kaakati atuuka ekiseera ng'ayagala okola ensonga ze ng'oli mu kwetooloola. Jjo juuzi tatawaana naawe. Ng'agamba munywanyi we Kiwanuka ng'amugamba omanyi sooka omunkwatiremu oyo naye totta. Munyige ategeere. Nga ye adda wabbali ng'alatta. Nga gwe weefulubenda ng'okola buli kimu naye nga mu butuufu akuluma mulala. Kale Katonda bw'aba akuyambye n'otuukira ku muntu omutuufu akubuulirirawo tuwongerere jjajja ndawula. Nze abantu nga bano mbasanze nnyo ng'omubuulira ekituufu naye nga naye muli takkiriza kubanga azze ayina ky'amanyi nti ekyo ky'alina okubeera ky'atambulirako era baamugamba nti biki ebimuluma, jjajja ndawula yamuluma. Kale ate azze gy'oli gw'omugamba nti tuwongerere jjajja Kiwanuka ng'alabira ddala nti ate ggwe by'okola by'ototegeera. So nga bambi ge mazima
abasajja bano ogwo omuze bagulina. Kale bino njagadde mbibagambe musobole okumanya. Manya ani mukamaawo. Twabyogerako wali mu kwezuula, weezuule. Otherwise ojja kutomera nnyo. Abasajja gye bali abagudde mu mbeera zino n'abakyala. N'osanga omuntu nga ye yafuuka muyaga olw'okuba bamuweereza bbaamu amubanje, ye yalowooza alina kkongojja bbaamu ng'atandika kunywa misitiiki ng'atandika kukola ki. So nga by'akola tebyongera kunyiiza mukama we, oyo yatuma oli. Oba mukitegeera. Kale tulina okumanya okwawula n'oyawula. Ono nnuma gwe nnina okuwongerera oba naye mutume buki? Mutume butume. Kale ebyo byonna tubikola ne tunoonyereza ne tumanya. Bakuyita kwaza. Ne twaza ne tumanya. Ddala ddala ani oyo eyeekwesaawo? Ani eyeekwesaawo? Kubanga empewo zeekweka gye ziri ezitavaayo mu buluŋŋamu. Neekuluma naye nga bambi nayo baatumye entume. Akabonero akasooka kugiwongerera n'otolabawo njawulo. Kiba kitegeeza si yeekuluma. Naye baatumye mutume kati ate bwe bamutuma aba akolera ku mateeka okuggyako oli eyamutumye nga yamugambye nti lekeraawo. Naye gwe ne bw'omuwaaki asanyuka of course. Tega akalembereza koolabako ennaku 2 n'asanyuka baamuwaabwe n'agamba kati nze bampadde ecupa y'omwenge n'omusitiiki mwana kansooke muwummuzeemu ennaku 2 naye munaye nina okuripootinga ku duty nadda n'akuluma kabisibisi. Munaasonyiwa okuseka naye bambi binyuma nnyo naddala nga tetunnabitegeera nga bitubonyaabonya. Ffenna tewali atakiyitamu. Saagala obeeraawo weekubagize ogambe nze nalya ki biki. No, it's not like nti olina kye wali ekyenjawulo. Ffenna tulya bye bimu just